Breaking news henewe mumpulira hanga njogeze sanyu lwedewe lwensi kuse okulava Ssaabasajja Kabaka nga smile eri n'abagereka bambi amaziga gamuyisemu walabye Kabaka akatambi mu maaso ogenda kubanga byonna obyerabirako Katikkiro omutima wa pressure ekakanye lwa nsonga antina walabyeko naye Kabaka byonna mbikuletedde mu maaso obutambi ogenda kubanga obwetegerezako kale nga pule nkola yafa ka video mbadde nsaba okampeleka like we kasotambula katukira bonna haba njagade kumanya kwena information addala abaganda bali bagamba ti Kabaka ajali ayinza kubanga yafa information njikuletedde nga njagala okulaga ebintu ebimu oba ebibiri okenda kubanga binokola ki obitegera tana subscribing kubanga Kabaka ayina byayise abana mawulire abagenda kubanga bagenda muki mu lukiiko olunaku lwaleero tugenda beerayo making sure subscribing so that video benengo ziraba ki mu budde nyini katutandikirewo lunaku olwaleero lwekiso kulaba nabagereka nga essanyu limuyitamu alabye Kabaka by the way na freezing omanyi bayita goosebumps butterflies zamuyiseemu kozi Kabaka abadde akyusa oba nandiyise a transformation kozi Kabaka ono golabye olunaku olwaleero anyirira osegera skin yeri nyini yabakabaka esingako ne ya Museveni bino binjogeza byogera sisiwogera nga muganda babula njogera ngi yalabiyeko inge yabaddejo osegera ekintu kyo Katikkiro naye nabayo nategeeza bana Uganda nagamba tino Kabaka twabagamba tino mulamune mumbera nga muwakana era yasobodde kubanga ayisamu obugambo obulumba abana ba National Unity Platform naye nga sawa zineno ebetugenda banga tukola ki tubigenda munyo sawa zino tuli musanyula kuba tulabyeko Kabaka waffe mu comment section nawo njagala kumanya mu ndowooza yo abali bavayo ne bapostinga bagamba tino Kabaka akomeddewo mu meeri kati sawa zino muli kuki osegera sokola bika tambika no mane kujire nebe kulwa government ya Ssaabasajja Kabaka kulwange n'abo maka gange ne kulwa Buganda bwonna nkulisaayo Ssaabasajja Kabaka ebweru gyabadde Namibia gyamaze emyezi 3 nga wetubadde tubategeeza emirundi egiwerako Ssaabasajja byetaaga okuba omulamu obulungi okusobola okutambuza emirimu gye era obulamu bwe tusoosowaza yensonga lwaki bulijjo tutambulira ku biragiro by'abasawo era Namibia gyabadde ebadde enteekateeka ey'abasawo eyalabibwa ng'ejja kumuyamba era nga bwe mwamulaba nga ayogera embeera egenda etereera era nga bwe yabasuubiza kyanaatera okudda ku butaka olwaleero omutaka twebaza nnyo Katonda olw'ekyo era twongera okumusaba asuukire ddala asobole okulamula Obuganda nga mulamu bulungi. Njagala nnyo okwebaza abantu ba Buganda n'emikwano gyaffe abataweddeemu ssuubi ebbanga lino lyonna emirimu gy'Obwakabaka gibadde gitambula mu mbeera nga bwebadde naye nga tugenda mu maaso nga bwe nabagamba Kabaka baba taliiwo tulina okusigala nga tukola bwadda tuwoze olutabaalo era kati nga bwakomyeyo mu nsi ye tujja kubanga tuli mu kuwoza lutabaalo naye era ng'omulangira bw'ayogedde okujjanjaba kukyagenda mu maaso. Kale Baganda bwe munaaba abagumiikiriza ne mugoberera ennono mujja kubanga temunakuwala bwe muba mwagadde okumulabako ne mutamulabako naye gye tukoma obutamutikka mirimu mingi gyakoma okubeera omulamu obulungi ate olwo alyoka atukulembere tudde ku lugendo lwaffe olutuzza ku ntikko. Nange negata kumulangira okwebaza abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka be yatambula nabo babadde ku mulimo muzibu era babadde mu kusoomoozebwa naye tubeebaza olw'okukuuma obwesigwa era tubasaba bongere okukuuma obwesigwa. Tujja kwongera okwogera eri Obuganda okubunnyonnyola embeera yonna naye
Ssaabasajja Kabaka akomyewo, ndowooza nti ffenna tugenda kuba basanyufu. Obudde bwa kiro ziri ssaawa 7 kwakayita eddakiika 47. Ebibuuzo bingi eri bannayuganda abanfolowinga. Meseji yange bajagala era nkola vidiyo ne zisheyalingibwa. Nakola vidiyo nga ndi Kenya esheyalingiddwa abantu 1,000 naye nga beebuuza ono atakwatibwa ye yaani atasibibwa atattibwa baamuzira. Abalala ne bagamba wa oyo Mbega akolera Museveni era y'omu ku bakunga abavubuka bagende ku makubo babatte babakwate. Toweerimba muganda wange, kankubuulire ku bulamu bw'empitamu bw'otamanyi. Olaba bulabi nga nkuteereddeyo vidiyo. Nze Sam mu Uganda yonna tewali amanyi wensula, tewali amanyi nnyumba wensula. Waveeyo kyali wakugambe nti se Sam mumanyi asula wano. Tewali amanyi wensula. Tewali munnayuganda amanyi mmotoka ntuufu gye nvuga. Kuba leero mba mu ndala, luli mu ndala, luli mu ndala, tewali agimanyi. Tewali munnayuganda wano amanyi mulimu gwe nkola, tewali agumanyi. Tewali munnayuganda amanyi famire yange nti eri wano, nzaalibwa wano, simanyi wano, wano wembeera. Sibeera mu bifo bya lukale, sibeera mu mabbaala, sirangira nti ngenda beera wantu ngwawo bugwi. Temumanya lwe nfulumya eggwanga, temumanya lwe ndiyingira. Gw'okubeera mukwano gwange ennyo oba olina amanamba gange agasukka mu 10 ag'amasimu. Kuba essimu ngikozesa wiiki emu oba wiiki 2, eyo neevaako. Era mikwano gyange egisinga kati nga Pawulo Musisi aveeyo ababuulire amanamba g'alina. Alayika aweza amanamba 2 oyo Pawulo Musisi, kuba ye ndudde naye. Ekyo nkikola lwaki? Bino ebintu okubyogera olina okweteekako security ey'amaanyi. Kati ng'omugenzi Isima yasuulamu. Yali asula ku ka apartment akamazeeko emyaka 2 wakolera live. Emmotoka gy'avuga drone gavumenti ye yagimuwa. Kyangu okutuma obutumi nti genda ottooyo. Ffe twafulumira dda ku lisiti. Naye olw'okuba tetuyina mikwano, tetuyina simu yankalakkalira, tetuyina we tubeera, bakyalemereddwa. Kati wuuno nsuze mu mmotoka.